Bako Council Luyimbazi Nalukola munamateeka mulaba nnyo mu kibuga Kampala era tubeera nnyo naye programu zaffe ez'enjawulo era mbufu bwe bumu twegatiddwako Honorable David Kabanda omubaka w'essaza ly'e Kasambya sonso okulaba Ssebo Honorable era kambasabe mbenga mulamusaako batuuliza naye nga temunnakikola tusobola okwegatibwako ne Mwami Bamwine Fred Commissioner wa RDC akadde kamukutemu nga agenda kuba naye atwegattako ate tugende maaso n'ensonga zino enkola yenga bweri ananyi yasinga okubonaabona nange era kanso Ssebo nsaba olamuse kuba tulaba ku Bukedde TV. So Ronald I'm sorry. Batulaba mwenneeyo ku TV yaffe n'Enganzi mbalamusizza mu linnya lya Mukama Katonda n'okusingira ddala bakama bange baganda bange betulina b'omu studio ekitiibwa David Kabanda yewe tuli naye tubisanya naye Parliament yani mu committee tuli naye mukulu Nalukola muto wange ate mutabani wange mu mateeka mwogi nnyo kati kimpa nange essanyu okuba nti ndi wano ewaffe mabukoto obwavu bungi nnyo naye abantu baffe omulanga baguwulidde twebaza TV eno twajja tubagamba mukole atalina mukamwana yekka mulimu gwe tulaba naddala mbavubuka kati munene nnyo nsaba okwala omukisa guno beebaza nobagamba naffe tujja gezaako tusake ketusobola okusaka. Tweyanza nnyo Council Nsibambi. Council Nalukola nsaba Ssebo olamuse kuba tulaba ku Bukedde TV. Abatulaba mbalamusizzaako nnyo naera nzikiriza ntuuse okukubagiza kwange eri Anglican Church of Uganda olw'okuviibwako eyali Bishop Samuel Balagadde Ssekkadde Mungu amujjuludde olwaleero ekigambo ekyo ekitalo ky'amaanyi. Abali abatulaba mbalamusizzaako nnyo naye nyinayo obubaka butini nnyo abaana eri bakadde baabwe. Waliwo ekigambo ekizibu abaana oba lwaki tweyiganya buli omu bw'aleeta ekkiro ya sukaali oli bw'aleeta ekkiro ya sukaali ewa kitaawe n'ayagala akuba essimu abuuze oli omulala nga tannaleeta kiro ya sukaali gwe wamma waleeta wasemba ddi okuleeta. Nyina ekiteeso eri ffenna abalina abazadde bw'oba owa muzaddewo gwe muwe nga tolowooza nti omulala yamuwadde kuba gw'olowooza nti ye yamuwadde teyamuwadde gwe muwe nga teweeyiganya naye bwe yali akuwa teyeeyiganya. Mwebale nnyo mwebalite ddala. Tweyaza nnyo Council Nalukola. Honorable David Kabanda pozi munaffe atulaba Honorable David Kabanda ng'ogyeko okuba nti ye mubaka w'essaza ly'e Kasambya ate era ye Ssaabawandiisi w'ekisinde ekya PLU. Sonso okulaba Honorable era Ssebo nsaba olamuse kuba tulaba. Ssebo neyanza nnyo neyanzudde nga sinaalamusa kuba tulaba njala kutegeeza Council Nalukola nti abaana ekibabuuzisa bwe batyo baba balowooza nti abazadde baabwe mu byalo bagaba nnyo. Kati omu bw'aleeta sukaali ng'agabirako ku muli kubanga bamanyi n'omulala ajja kuleeta ebiseera ebisinga kati gwe wasemba ddi okuleeta neddala aweddewo oba yamugabirako ba audit kati kyolina obagamba nti nagwo mukisa mubaleke bazadde bammwe bagabeko kubanga kikijja okukakasa nti no yazaala n'asomesa. Kubanga omwana bw'aleeta ate alingiriza lwaki ate maama oba taata awaako ku muganda wange kenaleese. Simanyi naye nga omutima ogwo balina ogukyusa. Ssebo nzikiriza nkwebaze ku lw'aba Nakasambya ne Patriotic League of Uganda gye nkola nga Ssaabawandiisi olw'okumpa akadde kano nenzija tuwayeemuko ku birowoozo ne bannaffe naddala Council Yusufu Nsibambi. Council Yusufu Nsibambi ono ntuula naye mu kakiiko ka Parliament
ntera okulaba nga agugulana ne banne bwe babuganya ku ludda lwe bali ku ludda oluvuganya gavumenti. Nsonga emu nti olumu abawabula bye batayagala kuwulira bawuli awo ne bwe nga bye bituufu. Kakati olumu twali mu kakiiko n'agamba nti ago ge mateeka kati gwamanyi bw'oba ogawaganyiza genda ogakyuse. Yabagamba nti geego bwe gali naye gwe oba togaagala tokyawanze kyawa baagakola. Kakati gwe kyolina okukola ate ng'omubaka wa palamenti kubanga sikusinga kinene bwe genda naawe ogakyuse oteekemu g'oyagala. Ye yabagamba nti bwegatyo bwe gali constitution gye bampanga ndayira wano era ne gye mmanyi gye nsomesa abaana bweti bweri naye gwe oba oyala ogikyusa oli wa ddembe. Nolwekyo nsanyuse nnyo okubanga otukyazizaako wano akawungezi k'olunaku olwaleero n'okuba nga otuulidde muganda waffe Sserugga era naye gyali tumwagaliza birungi byererese. Takoje bujjaawo naye tugenda kuba ffe tugenda maaso n'okuteesa olunaku olwaleero tugenda kuba tunuulira omulamwa gwekuusa ku buvunaanyizibwa bwa RDC ne kkooti mu nkaayana z'ettaka. Era mumanyike tulina bannamateeka babiri wano tunaagenda okusiibulanga ensonga tulinaawe tuzituusizzaako. Njagala okubategeeza nti ekitongole ekiramuzi kyalaze nti si kisanyufu n'engeri ba RDCs bano kye bakolamu emirimu gyabwe mu lipooti y'essiga eddamuzi ey'omwaka 2023-2024 eyafulumiziddwa ku Lwokutaano oluyise, ng'abalamuzi bagamba nti okusoomoozebwa kwe bakyasinze okufuna y'engeri ba RDC gye bakolamu emirimu gyabwe. Lipooti eno egamba nti kkooti emala okuwuliriza ensonga n'eyisa ebiragiro byayo, kyokka RDC ate n'abiwakanya ne birema okuteekebwa mu nkola. Abalamuzi bo kye bagamba nno nti kinafuyiza essiga eddamuzi aye ne kyongera okusiba emivuyo gy'ettaka wano mu ggwanga. Wabula n'oludda lwa RDC nabo balina ensonga zaabwe ze bagamba nti ze zibawaliriza okulinnya eggere mu biragiro bya kkooti nga bwe tugenda okuba nga tuwulira mu mulamwa guno ogwaleero. Waliwo n'ensonga ya minisita omubeezi w'eby'ettaka Honorable Sam Mayanja, bangi mumulaba ng'atambula okutaawula ensonga ezikwata ku ttaka. Abantu gwe bawanga ekyokulabirako ku ttaka osanga kiviiriddeko obuzibu. Kati bannamateeka bano nga bategeeza nti bali babiri be tuli nabo bagenda kuba batunnyonnyola ebintu bino byonna era ebibuuzo byonna ku nsonga eno n'abagenyi baffe bonna nga tugenda okubeera nabo tusuubira nti bajja kubitulambululira bwe tunaafundikira pulogulaamu eno. Tujja kubaako ettaffaali gye tutadde ku ggwanga lyaffe. Ngenda kutandika ne Kanso Nsibambi. Ensonga z'ettaka mu disitulikiti gy'ova ey'Empigi si mpya nnyo, tuzze tuziwulira. Kitegeeza oteekwa okuba olina n'ebyokulabirako nga ddala bingi. Mu ndabayo nga munnamateeka olowooza otya ku kukaaba kw'essiga eddamuzi olw'enkola eno ey'aba RDC ne ba RCC? Sebo neyanziza naye nange kansooke kukola okuyitako kwerwanako obutuufu nalwanyi badde osooka ne bano bakama ngenda genda wakaso nalukola bwenina byongenda okwogera ekikulu tewampisenga munnamateeka Kapani nalabyeko omubaka w'amawokota. Kakati njagala njogere ng'omubaka waki w'amawokota era byonna banjogedde bamukulu Nalukola ab'amateeka be basinga ndowooza okubeera mu nsonga eyo. Basebo ne banyabo ekintu kino omulamwa guno nze nagweyanziza nnyo era bwe bampise ne bagamba ne berina abasaawa 9 gwa kiro nja kujja gyogere ekyendabako. Mu kusookera ddala kiringa ekigamba nti ripooti nange nagisomye ng'abalamuzi bakaayana bagamba nti ba RDC babalemesezza emirimu bawa ebiragiro ne birema. Kituufu ebiragiro bya kkooti biweebwa mu nsala nga bamaze okuwulira obujulizi n'okulaba ensonga n'amateeka. Era constitution ebintu ebikayana n'okutawulula enkayana zonna nga n'ettaka obuyinza buli eri kkooti. Ba RDC
bw'otunuulira ku mateeka agabateekawo n'ebiragiro ebibateekawo tebaliiwo okutawulula nkaayana za ttaka oba kusazaamu biragiro bya kkooti. Omuntu yenna abatali musanyufu ku kisaliddwawo kkooti alina kuddayo mu kkooti eyo yennyini oba n'okusinga ddala n'ajulira bw'abanga omusango yagulimu. Kiki ekigenda mu maaso nti ebitongole bibiri RDC nga akiikirira gavumenti kubanga yabanga omukiise wa pulezidenti mu kitundu nekubya obutebenkevu ate atutta obuyinza bwe n'abusussaawo. Kati bw'oba otunulanga munnamateeka ekyo kiba kikyamu. Naye ffe abali eyo gye muyita ground ennaku zino nga bannabyabufuzi n'abakulembeze ekintu ky'ettaka kyennyamiza. Omuntu ajja n'agoba ekyalo kiramba oba ebyalo biramba n'aleeta ente oba n'asalaasalamu. Omuzzukulu atalinyangako ku kyalo ajja n'agoba ekyalo kiramba. Omuntu n'aga nti nze nali mwami n'agoba ebyalo biramba. Kakati ne wabeerawo obuzibu nti RDC nabo nja kuboogerako nga ye abantu gwe batunuulidde asobola okubataasa ku mbeera eno. Nze ewaffe Mawokota nina emisango buli wiiki abantu nga babagobye abasukka 50 nga nze mbawolereza ku bwereere nobatambuza ne mutuuka mu kooti ne adjournment bakiyita ne bagyongezayo emirundi nga 40 n'otuuka nga nabo takyalina ssente. Kati nga bakikola buli musango abantu ne bakoowa. Bali abantu era gwe batambuza abayina emisango. Kati nze mbatambuza kubanga nina obusobozi. Naye abantu abalala be nasanga babatambuzanga ne bakoowa omulamuzi n'aga nti bali bawangudde tebwali bujulizi. Olina ajja kati kubanga bw'oba ne court order tusobola kugoba abantu ku kyalo mu mateeka ku lwa busuulu. Kati bali babaga nti beesalambiriza. N'osanga omusajja myaka 80 ng'omulamuzi amuwuliriza amubuuza leeta obusuulu leeta biki 90 years ngali kutakira. Kakati actually kooti yetigomya abantu. Courts ze zikwatagana n'ababbi b'ettaka be balina ssente be balina baloya nalukola abuuza section na cross examining omusajja omukadde. Nze olumu nayagala baga nti oba mubakubire mu makooti bonna ne baloya nine nga nti ate ekyo kijja kgenda wala mujja kuzza omusango. Era mbaga temwokya basaveya temwokya bano bantu baze kupima ttaka lyabwe. Naye osanga akawala kato walumala genda nti gw'oli mwala muto oli musiraamu kino kyokola maama we abadde wano jjajjawo abaddewo tagoba nunga omuwala ali wali aga ettaka lya maama wange nga yakalisikira emyezi 6 nga n'omulamuzi abuuza oli as against omuwala omyaka 21 awoza n'omusajja ow'ensanvu wabula ng'omulamuzi abiwulye ekkooti yonna ejjudde abantu bwe bati. Naye abatunda kwati n'abaga nti kakati njagala kujja kulaba lokasi bakuba ebifaananyi yatuke ku ttaka yennyini bali bakayana kiraka z'okuba bifaananyi ne mugenda ye naga n'enkuba yatonye tebazze. Kati ate enkuba yatonye ogweruka mu kooti ate waliwo ebifaananyi. Kati nze mbibeeramu soogera bwogezi nti lwaki naye kikyamu nnyo ekigenda mu maaso. Kakati bano baradisi okuyingiramu abamu nno ate ne baradisi ate ewaffe baradisi ate bakwatagana n'ababbi b'ettaka ne bakwatagana n'aba DPC. RDC alina okutaasa abantu. RDC DPC OCs abaami ab'okukyalo LC1 ne kooti abantu aba ne batigomya abantu ekibbataka. Nkulu Kabanda nakigambako n'abakulu ne kuledi oba gavumenti police kubanga kyewunya ebitongole 5 gye bikwataganya bibonyabonya abanaku n'abantu abalina obwannannyini abadde ku bibanja. So basically problem gy'obuuza kudda ku mulamwa nze ne basanyu bw'aba RDC baganye ebiragiro bya kooti ng'okisanyukira kubanga kooti ssemateeka egamba mulina okusala emisango n'ogiwuliriza nga musinziira ku abantu aspirations of the people okwagala kw'abantu oba okusaba kw'abantu okuluubirirwa kw'abantu. Kakati okubuuza omusajja w'emyaka 8 abaddeko aziseeko ne bataata be aleete akapapula k'obusuulu ke yasasula ku Ssekabaka Muteesa nga naawe omulamuzi tewamulabako
neyasikira Muteesa azze wano kati n'olaba naye nyini emyaka gikoze ekijigenze kakati obuuza omuntu ekyo omuntu mutegere ya bulijjo ne badde okikola ki okijjawo okutambuza omuntu omusajja n'omukazi omukulu emirundi egiwera 5 ekyo nakyo kikyamu kubanga tusigwa omuwa ssente oli yamuwabira alina looya amubuuza mu luzungu ne bakyusa n'omutuyanyizaawo ekyo nakyo kikyamu kati RDC bwajjamu ng'omuntu azze okuyamba eyaweerezebwayo gavumenti okukuuma abantu nga kyakola n'awakanya ebyo ebiragiro nze sikinako mutawaana okujjako ng'ekiragiro kyawakanya ye nga omuntu okiraba mu buntu kyandibadde kikyamu ekyo bakola kiba kiri mu mateeka kooti ziremeddwa tekyasobola kuyamba abantu era tezisobola nze ndi ku gurawundi tezisobola personally ku guno ogwasembyeyo nagambye looya gwensasulira kubanga nsasulira balooya bagenda babiri buli lwebagenda basasula emitwalo 5 ne buli sitting nkosa miliyoni emu kitundu 2 kubanga bali balina okubeerawo bwebatabirawo ate buli muntu yerwanako yekka tuyinzaga nti oli akiikirira olugira nti temazze omuntu kale nti omulamuzi yalwadde yagenze mu semina yagenze mu retreat kakati bali bambi bakooloko wabwe bati bataze papa judgment kati bw'obeera ne court order nti court order yabagobye kakati efujjo erikoleddwa mu judiciary ku bintu by'ettaka ne balandi grabbers siri abuntu bulamu njogeranga senior lawyer nze kino sikirabangako abakyamu jingeri gye bagatta n'abantu abatuufu ekintu ekibba ttaka gavumenti yene ekirimu kubanga abantu bambula obukofiiro obwa red ne bakwata ne batwala ekitalya naye ababbi b'ettaka nina obuntu bungi n'obusanga ekayunga waliwo omukulu w'ekayunga pulezidenti yaliwo ng'akutte ne mu mbinabina bw'ati teyamukwata naye n'okutuuka kakati yakyatigomya ebyalo n'ebyalo nga agula ettaka ly'abantu ali awo wa NRM mukulu mu Kayunga atigomya bono n'atigomya minisita atigomya ani kakati bannange nsonyiwa ntutte obudde bungi ndowooza naye kino oli ajaga nti ayogera nga ati ali looya nze mbadde looya emyaka egisukka mu 28 someseza amateeka emyaka egiwera 26 nagasoma ate nina essomo ly'ettaka omugenzi Mutyaba yali honorable yalisomesa saagala kwogera kifo kyange naye saali mu baasemba kakati mbimanyi bulungi naye saagala kujja wano kutaputa amateeka nti obusuulu n'envujjo ebiki bino si byamateeka abe waffe n'abagambye mwekolemu omulimu bwe binaaba bitambula bwe biti tugenda kukolawo obukiiko obukuuma ettaka obutali mu mateeka g'abakulu Nalukoola naye abantu bafune ku mirembe. Tweyanza nnyo Kanso Nsibambi nja kuba nkulu ngendeko wa Kanso Luyimbazi Nalukoola asoma amateeka omukulu yakujuliza wano wadde bagambye nti yakusomesa ensonga zino ez'ekisengula abantu ekibbataka wakale nga bagambye ekibbataka zirabika nga zikutte nnyo akati naye n'abesiga eddamuzi balabika nga bali mu kulaajana olowooza abesiga eddamuzi bano bayinza kuyambibwa batya okwewala okuyingirirwa ba RDC oba n'abantu abala wakati mwami Nsibambi wabadde ayogera atulaze nti waliwo n'abantu sekinoomu boolaba nti bavaayo ne bakola ki ne bayingira mu nsonga z'ettaka oli najja n'agamwe na wano naguzeewo ngenda kubasengula muveewo webale nnyo ssebo leka nsooke nakuwabula musomesa wange esewo ettaka tebalimba naye mutuufu kuba kyekigambo ekikola ki ekituufu ekintu ekibbibwa kyekyo ekibbika ettaka teribbika ettaka balyewaŋŋamyako ettaka balisaatuukirako ettaka balisaalimbirako ettaka balikulupya omusomesa wo bwebubbi obwo omusomesa wange bwaŋŋamba era omusomesa tomuwabula mulungamye olulimi bulimi badde mututte eri mu criminal law you steal something which is capable of being stolen. So, something you can pick from here n'okizza ewala ng'olina ekiruubirirwa ky'okukitwala ng'okijja ku nnyini kyo butakimuddiza ebbanga lyonna. Abalamuzi bano ba RDC tebaali badde nga be baleeta embeteza. Embeteza etandikira eri ku ffe abali ku ttaka.
wadde ng'oli yasengako mu mateeka. Ettaka lino lyolaba lirina abantu abalirinako obwannannyini nga bangi mu kiseera kyekimu. Nze kati nyina obwannannyini wano we tuli. Ebbanga lyemmala nga pulogulaamu gye bampiseeko ekyaliko mba nnina obwannannyini bwange nange ku leve eyo bweggwanga buggwawo nga buggwawo oyinza okunsanga ndi musaali ndi ku ssaawa 8 ogw'ekiro nazze okulaba sineema mu kibanda alina obwannannyini bwe obukomaawo era ebbanga lyasasudde firimu eno gyazze okulaba bweba tennaggwako obwo n'omupangisa naye bw'atyo ku karuumu aka akazigo ke yapanga sasasula omwezi gwe obwannannyini obwenkanidde awo tosaana kutunda butuuzi kizimbe nga nkiguziza kati kitwalirewo ng'ate oli yamaze okukusasula ebbanga okalaba n'owaalizi bw'atyo n'ow'ekibanja bw'atyo musobola bulungi nnyo okubeerawo mwenna mu kye bayita coexistence nga buli omu obwannannyini bwe bwanjawulo singa muba n'okukkaanya okwo ekisookera ddala ettaka ddyo tulifuna tutya ettaka lingi tulifuna mu busika naye tulina ekizibu Honorable Nsibambi ajja kunjulira abantu abagagga be balekera ebyobugagga ng'ettaka balwawo bigabanya okubiwa bannyini byo ne babibeeramu ne bafuna obwannannyini ku byo ng'ate babikuleka kubikuuma anti laba ojja n'oba nga gwe mukulu taata afudde n'osigala ku eka z'ettaka 50 naye oyinza okubeera omukuza ng'olirabirira ku lwaba funa letters of administration nga famire ekukkiriza nti yegwe afunye obuyinza obwo gabanya buli omu afuna ekiki emisango mingi giva mu kukaayanira ebyobugagga by'abagenzi naye ebikaayanirwa si bbinika si gaali ekibanja oba ettaka naye kati kanso wano tuli ku nsonga ya baradisi ngende eyo ekyokubiri ow'ekibanja n'ow'ettaka bwe balema okukkaanya kuba waliwo abaguze ettaka bwe baliguze ne basangako ab'ebibanja bo ne bataddamu kulowooza nti n'ow'ekibanja akyasaana okubaako ke kali kanso Yusufu kaabadde agamba ono olufuna bw'ati ekyapa nga gamba abo bonna tebasaanye kuba ku ki naye nga babadde babeera okwo nga tosobola kubanga waguze obwannannyini nga bulungi okusinga obwoyo eyakuguzizza nga bano bwe wabadde obalina gwe yatunze noono aguze omupya bw'aba abasigaza nti alina kubeeyanjula naga nti bannaye kati nze ndi mukulaga emisango gye giva olyoka otuuke ku baradisi kuba tosobola kutuuka ku baradisi nga tewabaddeewo ki nkaayana era gwasinga okuleeta obuzibu ye gwalemu okukkaanya ne munno bwe mulinaanye bwe muli ku ttaka ne mugenda ew'omulamuzi ono abakandaaliriza Honorable Nsibambi twayogerako ne mugenda ewa RDC naye ettaka lino lyolaba lirimu akantu akawoomerera RDC bwe bamuleetera ensonga nga za famire mu kifo ky'okugamba abafamire nti mugende mugobe letters of administration mugabane ebintu byammwe ate ye abayita mu lukiiko mujje mutuule wano era abamu mbawandikira ne mbabuuza nti ofiisi yammwe yafuuka ddi administrator general yafuuka ddi kooti kati nina ebbaluwa gye bandeetedde leero eva mu State House kuliko ekyapa bali bakaayana nyini ttaka yafa dda mu gyensanvu kati bane bakayana waliwo abaafuna omugabo gwabwe ne bagulya ate kati baagala ki bakomyewo kuona eyagutereka yes bwe biba kati mbabuuza eyo gye mwagenze mu State House balina obuyinza obusazaamu ekyapa kyemugamba nti ono yakifunamu mankyolo onfuna baradisa abamu bawandiika n'ebbaluwa n'agamba toyongera kuzimba ekyo kiri mu buyinza bwabwe babulina obuyinza ate buli luddawa kooti yewa injunction so si RDC kati baradisa aba bakwera wabweru bw'amateeka of course bw'omuwandiikira n'omubuulirako ni munnange toyina buyinza obwo waliwo gwe nawandiikira yankubira essimu n'ayogerera essaawa ng'ate bwambuulirako nyina abasirikale abankuuma nyina ki nange ne mugamba nze nina amateeka nina ne Katonda tommeemoolerako so ate ekirala bawabya abo abawawaabiddwa olumuwa summons otegeeza baradisi bakuwambidde mu kooti teekayo defense mu kifo ky'okugula looyo omulungi oteekeyo defense yewozeeko
adduka wa RDC ng'agamba oyo talina gyakulaza gwe genda weerira emmere yo ate anaakukola ati bagenda okumaliriza omusango Honorable Nsibambi gwagamba olumu tebajjirayo ddala ennyondo neekoona nga gukusinza nga tomanyira byabadde mu kooti ogenda okutuukayo wa RDC eyakuwa amagezi yagamba tebalina gye bakulaza nga baamuwadda transfer ng'ate omulala azzeewo asoma ennyukuta z'amateeka lwaki tewateekamu defense omusango ogwo oba oguwangudde ng'ogugoberedde bulungi ne wajjayo ate okussa mu nkola olina kumala kuyita ate wa RDC ne poliisi awo bayingiriramu awe bayingiriramu ebeera nga hiyaringi mpya kituufu Kanso Nsibambi kyagambye ekyokukandaliza emisango kibi nnyo ekkooti ze tulina tezimala gwomanyi nti nno omusango bwe guba nga gubadde busunju n'oguwaaba mu kkooti y'Emityana ensala n'efuluma mu magistrates court nga tomatidde omanyi okujulira gy'okutwala ogenda Mubende ye kkooti yetwala waawo eyo gy'ojulira okimanyi nti bw'oba n'omusango nga munene ng'ettaka limukayanira liweza miliyoni ezisooka mu 5 nga liri bukomansimbi omusango guwaaba Masaka buli lw'otwala abajulizi tolowooza mbu otunda embuzi oba enkoko okutambuza abajulizi ate bw'osanga omulamuzi taliyo kakati kale Mubende twafunyeko obuweerero kiboga kati waliyo naye era walaba obanga ddala ettaka liri busunju gye mwali kaayanirira kwegamba mu butuufu singa resources zibadde zimala essiga eryeddamuzi waakiri buli district yalibadde ne judge ng'abeerawo ddala resident judge ekirala nti abantu baffe bakkirize okuwuliziganya olaba ekigambo kibanja kankuzeeko emabega ekibanja kiva mu kubanjibwa ow'ekibanja tafunangako mirembe abeera abanjibwa buli kaseera okutuusa nga kanyiza n'ow'ettaka n'amugulako n'afuna ekyapa oba ne bagabana ow'ettaka n'atwalako n'ow'ekibanja n'asigazako naye n'afuna ekyapa kyawo ne bagabana kinsonyiwa Honorable sinafuuka Kanso sobo nsonyiwa okuinterruptinga naye ono engeri gyakireese ate Kanso oyogera nga pleader njagala oyogere from the perspective nga omuntu ali mubi defense zogamba okuteekayo defense wadde nze Nsibambi nga nzizeewuwo kitono nnyo miliyoni emu zobaina omuwa ne bakabanja kafuuti ogenda eyo gyoga nti batadde Mubende bagize biki tulina perspective eyo baradisi bano okuyingiramu n'obuzibu bwabwe buli bayingiramu si lwakuba nti baagala nnyo ezo mbadde njagala abatuulizo babulira embeera eyo n'abantu bagendayo kuyamba embeera si nnyangu lwa nsonga one looya tagulika ekyo kitu ate n'abo abali ku pro bono tebamanyikiddwa nnyo gye bali kuba ojja kusanga Uganda Law Society, Muslim Center for Justice and Law, Christian Law Fraternity n'abalala Justice Centers ate n'obuweereza obulinga obwo si bwangu nnyo tebunoga nnyo okugabana kuli kwobadde ombuuza kwe kuliwa mbadde ngezaako kulaga nti ow'ekibanja n'ow'ettaka ow'ekibanja ajja n'aba nga anyumirwa acres ezi 5 ow'ettaka n'ajja atandika okukaayana ne batuulamu mu kukkaanya kwabwe balina bye kati ow'ettaka alina bwannannyini ki because we are serious ow'ettaka alina ekyapa ekyapa kiki ekyapa is just naye oli alina wakolera honorable mutuule mu parliament mukole amendment mu registration of titles act land act constitution mujjewo tenu ezimu waliwo alina mmajo jaragenda wa honorable sorry mu interruptinze honorable David Kabanda otula mu parliament abantu bayina essuubi nti musobola okubaako namwe ekyemukola ne mbayamba eno yesi esaawa parliament nayo mulowooze ku tteeka erinza okuyambako okulambika obuyinza bwa buli omu
tugeze nti nanyini tahanga batugambye abuze bukomawa bwe mandi musenze tuba mkuze kutakali police eyingirira muwa ne bara DC tumanye nti obuyinza bwa bukomawa kubanga mbadde mpulira kanso nalukolanga agamba nti bara DC tebayina buyinza ndoza ku nsonga ezimwe z'ettaka enda bamwe bamwe nganya nnyo mutwe galinga lagatakanya naye si yesawa parliament muyingirewo mutasembeera. Well, kituufu RDC talina buyinza bwogenda mu byamateeka bulungamya ensonga za ttaka naye ndowooza oba 2012 oba 2013 sikyojjukira bulungi president yafulumya Sachula n'agisindika mu ofiisi yaabwe nagisomako nga abalungamya engeri gye banaakwatamu ensonga z'ettaka n'okuyambako abantu kubanga olumu ba politicians tebafangayo abandi baddewo ku lw'abantu okuyamba wimyosadi y'abantu. Yes. Naye n'abalungamya n'atabateramu n'abaga nti okugjako ensonga eyo ng'eri mu kooti temugiyingiramu mugirindemu ndowooza mwami bamwina ajja kunzijukiza bulungi nnyo naye ebizibu byonna ndowooza we biva bw'otunulira emubende kuba abalamuzi kati bali mu complaining. Yes, sir. Bw'otunulira emubende gye tuva waliyo resident judge omu ya handling ensonga z'ababbi ababbi ab'enkoko ya handling ensonga z'ababbi b'ente ya handling ensonga z'abutemu ya handling ensonga z'ettaka ensonga zonna zetulolera kuye naye nga kanso Nsibambi musomesa w'amateeka ajja kuntaasamu kubanga manyi nnyo bino ebintu by'amawulire bino ebirala nyinza obutabitegeera bulungi naye bw'oba ogenda okusaba omulimu ku media house abantu ne bw'obanga wasoma ebyamawulire olina okubabuulira obumanyirivu bwo we buli oli editor ogasoma ogenda kukola programu zino oba oli musasi ku byonna ogenda kukola ki kubanga kanso twali mabega kawo nyina mukwano gwange yali alina omusango tugende walooya twali tumwesiga natukanya emisango egyo siyinza kugiwoza bulungi naye kambalagirire looyo omukugu mu misango egyo obukugu bwe buli awo era waliwo emisango egimu gye ntera okulabamu bansonyiwa okukyogera wano naye waliwo emisango egitera okubeeramu looya Kabega kati mwena mwe mugimanyi ne bwe mbasoogedde nti misango ki kanso nalukola naye akimanyi nti oyo ategeeza gino emisango nti olina omusango ti gwabutemu nti noonya gundi oyo ye nga bamumanyi nti oyo ye naye kakati abalamuzi bali mu kwemulugunya ku bantu abalala naye nze ndowooza Owinyi-Dollo saabalamuzi yanditudde ne principal judge akulira abalamuzi abo abalamuzi abo abawansi n'abalala kubanga be basookerwako emisango gyaffe eyo wansi eyo omwami Flavian Nzeigi ne bamanya nti bwe wabangawo emisango gy'ettaka kubanga kanso Yusufu Nsibambi agambye nti waliwo omusomesa we yamusomesa ku land law wankubadde teyaexeringa bulungi nnyo naye era teyagwa naye kiba kitegeeza alina emisango emirala gye yakugukamu oba gyabyabufuzi oba gyaki ngaawo ne bwomutwalayo agenda kukikola bulungi ndowooza awo nawo waliwo omuwaatwa gw'amaanyi kubanga waliwo emisango egimu gye ndabyemu omulamuzi muwata waliwo omusango gwaliwo omusajja ono bali bamuta erinnya ligenze Katonda nyamba oba kali esuubula oba mutemu ng'omusango gwa butemu omusajja yali mutemu wano bamusalira n'okumusalira awo naye nga yeewoleza webale nnyo Kopuliano omusango gwali muwata twagenda okulaba nga n'ogwakatanga nagwo baguwadde muwata
katanga guno kugenda mu maaso guli muwata nga kwegamba omulamuzi naye tumanye nti nno kakati gino bwe giba gyattaka kanso Yusufu kyeyadde agamba nti nno tujja kufuna obwenkanya ngaffe abaze ku kabbinkano wano ng'atukyaziza si yaweereza wano omupiira kubanga bwe nyingidde wali nimbuza mwami Kizito nemuga nti mwami Seruga taliiwo waliwo mwami Sebutikoti golabye complaining nedda nimba kusangawo bano abakola sabula zino zi programu za kawungeezi nandiga nayo nagikola ddala twandisoose ne tuteesa nembako nange byenkubuuza naye bwe ndabye ate abitegeera nenga nti weewaawo n'olwekyo saabalamuzi ne mwami Flavian Zeiji balina nabo okutusindikiranga abalamuzi bwalingawo wano omulamuzi sijja kumwogera linnya nigwe wakolagananga naye bukolaganyi naga nti nze ngenda kuteekawo oda yawummula ate no yawummulira ku ddaala nga lyawaggulu oda nga tasobose kutegeera nsonga ng'atuula naga nti nze ngenda kuwandiika judgment nzekka we mugobe mu ofiisi tebamumanyi wano mu Kampala taliiwo n'ogenda waliwo omubaka omu ono atali looya yamumanya temwe mubeera mu kooti mwe bakera yatusemba kooti waliwo omubaka omu yali talina buyigirize bumala kati ne bamuwaabira kakati kyekyamazima tewasoma naye nebasalawo netotto nze ngenda kusala omusango nti emikono tegiweze egy'abaana abakuwaabira naye olwedde yamuwa n'amagezi nganga nebiwandiika ebimu ne babisikamu ne basala omusango nti emikono gy'oli kubanga bw'oba owaabira gino egy'ebyobululu olina okubaako n'abantu naddala nga oba oliawo obanga si gwe badde ovuganya n'ono nga toli candidate oli omu ku bawagizi wakiri olina okubaayo n'emikono ebi egy'abalonzi kati baaga nti olina bw'okiikirira bwe wemulugunya nabo naga nti giri bina gakulako 10 oba gyali gibulako naye oli yasalawo naga nti mulamuzi n'agenda n'akutula eka n'akola judgment naga nti ono emikono gy'abawaaba tegiweze oli n'afuga egi etaano gi kutuusa lwe yavaayo mu palamenti etaano gi n'olwekyo ne bano abatusalira emisango tebannaba kwemulugunya ku ba RDC kola yaabwe nabo tulina okutunuulira judgments zaabwe kikizidrivinze okusalawo bwe batyo lwakubanga batuuse ku locus wali wennyini wali ekinyusi we kiri naye nabamu baali basalanga emisa kati ng'ogwe Lusanja bagera nti teyatuuka nayo kulaba teyatuuka nayo nawa oda naga nti nze kusinziira nga bwe ndabye kigenze bwe kiti ye kansonsi bambi kyeyadde agamba nti obuzibu bwonna butandikira ne ku judgments zino abalamuzi nazo ze bawuwa bwe bagenda ogyetegereza n'ogamba n'otowa oda n'ogamba nti nsazeewo abantu omutwalo gumu kakati mwe abasoma amateeka nze sire temuteekamuko abuntu kinewonya kati RDC akole ki abantu babatimukabanda waliwo ne scenario oluseesera okubeerawo kansonsi bambadde muwira nga yogera ne kansona Lukola awadde example ndoza waliwo kesi yaliko side z'ekibuga eyo lwakubogamye kati batuteyo kooti waliyo omulamuzi yali omwogezi w'ekitongole mulamuzi yali mubende ng'oli alina okutambuzanga abantu n'abatwala ngeri okola kyokuliza kesi ye bwekyo badde yogerako mbadde awo nenebuuza nti mu mbeera eyo yonna ng'abantu batambuza emisango oli baba talina ssente ate bwe bali omulamuzi alina okujja eno naye nti waliwo kesi oyinza okwesanga nti bayizoga tugende ku locus ne bagamba nti kasooke tunoonye ssente naye mugenda okudda mu kooti ng'oluusi ate fana ebyalokasi nga byafunika dda nga weebiri exactly kakati obuzibu bwe tufuna bungi nnyo nze ntera okulaba abamu ku balamuzi nga bagamba nti engeri gy'oyanguyiriza kooti
katukusalira ekibonerezo ekisaamu awulanga ataddemu obuntu naye mu bino ebyettaka omuntu n'asinzira mu ofiisi ye n'agamba nti abantu 1,000 baveeko okusinziira ku mateeka. Ono kanso byadde akayanalwa kuba tabikunyonyodde bulungi ebyekyapa n'owekibanja wano mu Buganda wokka woosanga ng'omuntu ayina endagaano y'ekyapa yagula ettaka. Nze lumu taata wange bajja abawa kabaka ne bamugamba nti tubadde tuzze kunona obusuulu ku ttaka lya kabaka nabaga muliyoleko mulitwale nsigalewo neryenagula kubanga kakati nze ntuula ntya ku ttaka nga nagula nyina endagaano nyina gwe nagulako ono wuuno ava kasaali toyinza musanga ng'ayina endagaano 2 nti waliyo landiroodi e Kampala ebyo biri wano mu Buganda wogenda wali emawokota nakatooke nti landiroodi ayina ekyapa ekigenda paka Butambala n'ekiri eno nti naye tajjanga wano abeera London kati kirimu bazzukulu be ntambula oyina endagaano y'ekibanja wagula kati wagula ki? N'olwekyo nga njagala okumaliriza nzikiriza malirize ate sibukatu katono nnyo okubaako information. Kansona Nalukola agenza aga nti mutegeragane nenanyi ntaka akusalireko kati akusalira ki? Because essentially yalina ekipapula ki ekyapa tokimugjeeko kati ate gwe ayagala asale gwe kyolina lwaki nkyagala ekipapula kinkyagaza amateeka wano agenze n'atuwa amagezi tulina okugakyusaamu kubanga URA eyo bwe lwabanga oyina ebyamaguzi byotasasulidde musolo bakuwa ebbanga eggere okusasuliramu ezo sente bw'oba tobisasudde ne bibeerawo awo mu sitoowa zaabwe nga bo babikuuma balina olukusa olugenda mu kooti ne bafuna kooti order ebintu ebyo ne babitunda kakati guli absent landlord emyaka 10 abantu bo bagendako oli luddawo. Ndekyokubiri bano RDC nze mbasaasira n'okubasaasira gyoli abalamu wano waliwo etteeka lye baali bayita twali tuza mu parliament ye10 waliwo etteeka lye baleeta the Landlord and Tenant Act lyakomezebwawo mu parliament omwo naye speaker yafoolanya yarulinga awo ezimu ku rules zaffe I think 243 naye nti amateeka gonna waliwo bills ezalaps oba okulapusinga zaayitako n'olwekyo ne balagira committee ziddemu kakati bwe baleeta Landlord and Tenant Act 222 abamu ku be baasaba president ebimu ku bye yatuwandiikira ng'ayina ebintu bye yemulugunyaako abamu ku bajja mu kooti mu committee council sibambi ono yalimu ba stakeholders kubanga move wa bill yali ministry ya lands ne baleeta ba KCCA ne baleeta ba Kasiita ne baleeta ba landlords ne baleeta ba temwali mu ministry ya presidency baradisi mwe bagwa kyokka ate president bawadde circular nti baba handlinga ne bye tuyisiza eno tebabikola ki tebabimanyi minister najja Sam Mayanja mu district ndamulaba nga alwana ne RDC w'Ekyankwanzi omuwala wa Mutasharoni Sharon amugamba ekiri wano kirala naga nti nze ngambye ekyekyapa kisazizaamu je nawe biragiro kati ne minister Luwiya mune mateeka naye era president nze ndowooza bwe tuba tuzze okutereezaamu gavumenti tulina okutereezaamu ebintu bingi nnyo RDC bw'oba omuwadde obuyinza kati RDC ono bw'afuna ekizibu kyonna ku nsonga y'ettaka ate alina kuwandiikira Haji Kakande mu ministry ya presidency oba minisita we Mire Babalanda ate Babalanda n'alyoka ategeeza minisita omulala wandibaddewo akakwate either ensonga zino ministry ya lands oba kugigatta ne bagigatta neya kubanga presidency yafulumya circular bano tebakola mu bukyamu ne bazigatta so that ono bw'abanga ayisiza ekiragiro ate tekigenda ku challengingibwa minister kati ogenda okusanga minister wa lands n'abakooba oba Mayanja ate ali mu kontana ne minister wa presidency
waliwo obutakkaanya obukubaganaawo naye abalamuzi nja kubasaba muteekemu obuntu bulamu nti bw'oba oyisa okusengula abantu omutwalo amateeka go tegaliimuko buntu bulamu watya nga basenguliramu nnyoko owulira otyo bakitaawo kakulu nnyako ndoza abalamuzi musaana nammwe mukalowoozeeko mumanye abantu bano embeera gye mba mugitaddemu okutuula mu ofiisi e Kampala noga abasengula abantu nga 5 nga bali mu kyalo nga waffe Nakasongola nakutegeeza bwe munafa tulaba nti mwami Bamwine Fred commissioner wabala DC agenda kuba twegattako era yamaze dda okuba ng'atuuka mwami Bamwine tuli ku nsonga za buvunaanyizibwa bwa RDC ne kkooti mu nkayana z'ettaka abantu beebuuza nnyo bagana naye bano ba RDC obuyinza bwabwe babujjawa ku ttaka okusala ensonga z'ettaka obukugu babulina obumala kubanga pulezidenti yeesa abalulu naye bayina obukugu obumala okubanga basobola okusala ku nsonga zino obuyinza mu bujja bwamu obukola ku nsonga z'ettaka neyanze mukulu Sebutiko njagala kwebaza management ya Kabinkano Bukedde TV kudda mu kompyuta oluvannyuma lw'akabanga wiiki zino 2 sibaddeyo mbadde mu kitundu bakiyita Kigezi Sub-Region ekyomukisa mulungi abali wano bonna bantu ba wano ng'ogyeko nze ate nze nafuuka wa wano agoludde nnyo naffe wano naye walubaga wano tumanyi nti akalulu yakalimuko okuvuganya n'abadde wa wano n'abadde Kigezi the entire Kigezi Sub-Region bw'ogigeraganya n'Egundi ne Kapuchorwa Sebei tereni kyeki mu Luganda enkula y'ekitundu oba enkula y'ensi enkula y'ekitundu ekyo ensozi ziriyo n'osanga omuntu alima awantu awasitipu we wate n'awagikako amayinja n'ateekako ebyasobodde byonna ku nkomerero n'afunako emmere ey'okulya n'ey'okutunda e Kampala ikwale ne Sebei kati nze nayingira wano mu Buganda nga ndi mwana muto nkulidde wano ndi wano waliwo ebintu ebyennuma omusajja atera kukuba essimu ku radio wano ne ku TV omuyita mulya kimu ebwayise kati yafuuka ne really muntu w'ekisoro n'alima ku sitiipu eno newe bukko n'ajjako lumonde butwakazago naye bwasala naye ndowooza ekyo kyabalema omonde muyita buzungu kati naye ndali nalayo ngo buva kisoro lwaki tumuyita omonde mukiga really wali nti ebiswaza Katonda bwe yakola bulungi wano nowabeera kumpi n'ekibuga naye n'osanga nti omuntu alya kimu naye oli n'alima mu mayinja mu sitipunesi eyo n'ajja mu emmere y'okulya n'ey'okutunda ne buko mwabakulembeze emuteeka kulwana ku bantu twe bwe tukyogera e Mawokota abantu tudula nti tubaduulira nze mbabuulira nti nze nteekwa ekinyanja empangazza ndowooza simanyi kulimba when I was in Butambala as an RDC natuukayo nensanga balina ebirime bibiri entangawuzi n'amayirungi mbuuza nti ate emmere tutunda mayirungi nti ate bw'oba otafunye agagula kyomukisa omulungi baali balina chairman mulungi ne speaker ntukanya ne bankolerayo bayiro nasiba abo nno tebakakane balima emmere uyita mu Butambala kati balina emmere nkubiriza abakulembeze mu Buganda eno si ye Buganda yaffe eri tubuulire abantu bafa mazima ebintu byokwenyakwenya olinaesimu mulya kimu naye nabo amaanyi awo its very bad now ensonga gye mubadde mwogerako omuntu naafuna erinnya lye erinnya lye lyakozesa mulya kimu ebwayisa so is proud of it kati mbadde
nsanze muri wano lwa RDC buyinza bwa RDC ofisi wa RDC eri mu ssemateeka ennyingo 23 ebeera mu Local Government Act sections 70, 71, 72 kubanga noza kuba batuwuliza kiba kikulu bazimanye tumanye abantu bano abakazi n'abasajja bano balalu lukula nebijja ebiri 23 egamba bweti there shall be for each district a resident district commissioner who shall be appointed by the president. Functions of the resident district commissioner: 1, to represent the president and central government. Nti ensonga zonna ezikwata ku president ne central government ziinayo kubanga tuli mu decentralization program. Kati ensonga za central government RDC yazivunaanyizibwako. 2, to monitor the implementation of central and local government services in the district. Okulondoola emirimu ya gavumenti ey'egavumenti y'ebitundu ne gavumenti ya wakati ye kalondoozo omukulu kuba nti emirimu egigiriwa enguudo malwaliro masomero byonna ye kalondoozo omukulu. 2, to act as a chairperson of the district security committee. Buli district ya Uganda kusinziira ku National Security Act eno olukiiko lw'ebyokwerinda mu district eno wagulu president yalukulira ne minister of internal affairs mu district RDC yaliyo mu bigambo era olukiiko lw'ebyokwerinda chairman ya RDC secretary ediso abakulembeze bonna they are members. Chairman LC5, DPC, Omulamuzi, State Attorney, they are members. That's the composition of the District Security Committee. Bwaba ensonga yonna, they can even invite a subject matter specialist. Katugambe nti wabaluseewo kati ngukumbuluka kw'ettaka. Bayita omukugu kw'ebyo. Katugambe kole outbreak. Bayita doctor najja mu lukiiko luno kubanga they are not technical. So whenever there is need, they invite that technical person. Then akokuna is to carry out any other functions as may be assigned by the president or parliament from time to time. Kati ekinyusi kiri wano Honorable Kabanda kyogeddeko ng'oggyeko directive ya 2013, there is a most recent one 2022 mwezi 28 Gwokubiri. The president directed that there shall be no any court order implemented in the district without the district security committee sitting and vetting it. That is the most fresh one. Local Government Act neyongerako section 71 nibamwongerako he is the coordinator of administration of government services. RDC kubanga kumusanga ayogera n'aba health n'omusajja ayina olugezigezo. He is the coordinator of administration of government services in the district. Nibongerako nebirala sijja kubigenda kati abesoga z'ettaka ziyingira mwezi obuyinza mujjawa ate njagala tulabe ebyomuyambe. Number 3 njogedde eya kati council nalukola wagira mu ndowooza eya acting as a chairperson of the district security committee. There is nothing in the world that does not have security component. Nothing. Mwami nalukola bw'aba alina client Kabanda baawozeza bamaliza ayagala kugenda kumwivicting. Kabanda n'akwata emmejjambia no bali balina emigema malawala
insecurity so uyinza bwa RDC n'olukiiko rwe in terms of security. Yes sir. To enter. naye nga tonabagenda ku Gambia, you don't do sensitization. Kati nsose muteeka nkoma wena. Okay. Nsose muteeka okusooka kulaga bantu nti RDC does not work in a vacuum. Now kati tumalize ekyo kale ekintu mwami Narukola kyaliyimbye mbadde ndowooza nti council Sibamba n'amulungamya mu ssemateeka yaffe ya Uganda ennyingo 237 ekwata ku ttaka, ownership of land in Uganda. Tulina mu customary, tulina mu freehold, tulina mayiro, tulina leasehold. Now ssemateeka kati ejja negamba bweti, on the coming into force of this constitution, all citizens of Uganda under customary tenure may acquire certificates of occupancy of ownership in a manner prescribed by Parliament. The land under customary tenure may be converted into freehold ownership by registration. Number 8, upon the coming into force of this constitution, and until Parliament enacts an appropriate law under clause 9 of this article, the lawful occupant or of mayro land, freehold, leasehold, shall enjoy security of occupancy on the land. This is the constitution. Atulaba eryawulira Luganda osobola omuyambako awo. Mu ssemateeka bakola ssemateeka ya 95 bamanya nti waliwo ettaka oba lya freehold kati nakiteeka ndi mu Luganda obwannannyini bwenkomeredde n'abamayiro, naye ne bamanya nti ku mataka ago waliwo ababadde ababeerawo nga bakozesaawo. Ssemateeka eno nga tenajja mu buyinza ababaddeko nga balikolerako okusinziira ku akawayiro kawo gwe kubayogeddeko, ssemateeka ya Uganda ne Uganda ejja kubakuuma. Kati bakola Land Act eya 98 section 29, a bona fide occupant is a person who had occupied, utilized any land unchallenged by the registered owner for 12 years or more before the Constitution. Occupied, utilized any land. So owekibanja obaina as long as yaliwo oba obwannannyini wabufuna kwoya yaliwo 12 years before 1995, you enjoy security of tenure. Kati nyina omukisa nti mbadde wano 2001 to 2005 waliwo stalemate waliwo nga akatubagiro. Ekiseera ekyo abalamuzi bagenda mu kooti, simanyi kyaliwo, n'afuluma eviction order yegombolola ngezi umusajja ng'agina ng'agiwuwa egombololesi azigoba bantu ku magombolola asatu. So could not president n'ayita olukiiko olwali mu chief justice, olwali mu speaker, olwali mu all the stakeholders, bwe bava mu lukiiko wavamu ebintu bisatu ebikulu. Ekimu bagiyita judicial directive practice direction eyogamba nti tewalibanga omulamuzi n'addamu kusala emusango gw'ettaka nga takoze ekyo. That's where it came from. Naye tebakikola. Anti kati nzija ekikiragiro kyava ku meeting eyo. Lindako
ekyokubiri niwavaamu kubanga ekiseera ekyo waliwo ne court orders nga zivawo ku baana baffe bagundi abaana sarolo omwana akola court order wali nibajja ne bagisitampinga walimu neyona omusajja yafa roya yabamuyita naye akafa ezaba pension gundi Bob Kasamba ngibukura wali court order ku Nasa Road bagisitampinga so nibateekawo verification unit in ya Land Protection Police nti bwanaabawo court order fulumi ya court yakutaka basoke kibuli bajekebeje ntuufu naye abantu bonna bagendayo ategenze nayateekwa byava mu lukiiko luli n'okutondawo land desk ya police. That's where it came from. Kubanga baana bakolanga judgments in Nkrumah Road. Bajira Nkrumah wanasa one of those roads. 3. Nwabamu creation land users committee in the land what? Stongoli challenge wachita wate mkoti. Land division. Niwabagamba nti buli myezi ng'esatu beena wabeerewo a meeting of land users committee. Kwegamba ebitongole byonna ebikola ku nsonga by'amataka nakyo ebyo babeerenga n'olukiiko. Bw'abayo ensonga eyinza kuleeta emirerembe, it can be discussed there. I remember one of them I did was a hotel regency Mujirawo bakule awo. Waggulu waliwo washing back regency awo. Waliwo ekyapa ky'omuntu bakyuse babba ekyapa ky'omuntu bakyuse emirundi 12 mu ssaawa eki no ssaawa mu dakiika 10 kyakyuka emirundi 12. Ninga nanyini kyo ngaki nga mulamu nga waali naye mu mateeka ga bano ekyapa bukyuka emirundi 3 okuna bagamba ndize pale njagala kuddako wa linda katono bwe mulindi linda katono anti akadde naye ate kyolimbye kikino nti wekibanja asande kutuula bagabane okula nani agambe nti wekibanja kutuula ne landlord nanyi nitaka nja kufuna omukisa mmale mu land act ne constitution government kyetanakola okuwa certificates of ekibanja but within the documents of the constitution and the land act ekibanja holder has more rights even than the other holding a paper. Kankwecho akasembayo recently Chanja. I was in the field. Chanja, that's why I stay. Chara kagawa mugoba. I said, what? Uri omukyala ine emyaka 5 mu 5 nga kwabadde yalina kinaana naye abadde emyaka kutaka eryo abadde emyaka 5 mu 5 tatundangako tebamutwalangako mu kooti abantu bagenda mu kooti ne beewabira bombi without her knowledge. The next day she was evicted. Kusinzira mu kooti ku bano baloya court order bwejja you are supposed to obey to it. As an RDC, you have security committee. Naye mpapula zimutuleetedde ono omukyala agaddewo ne myaka 5 mu 5 tebamulopangako era n'abantu abali mu documents zimwogera si ye taliimu naye nga tetaka kwali bye bakayanira si kwali ennyumba ye olewakayana ettaka bakayana ennyumba ye naye abalopa nabo. So I said, no. If I'm to go to prison, I have to go. Ntiwako twali bomukole mu lwako lwakyo. Bawanyondo bamuntu bagamba tumuje kukikola. When I called the DPC, ayaropa yaze wano batwabayise mu district security committee ntaha. No baropa naye yabaddewo. Era iwe waropa yatugambye nti bamuwangula mu kooti talina kyakukikolera. Syndicate. You know? Ninga kali. Bumanga mwakoze nti babalimbi mubanoonyi
bali bakyaddamu kulabika. Njagala kwebaza principal judge bwe twamuwandiikira through their systems kooti yasobodde kugamba nti byali bigenda kukolebwa biteekebwa ebbali abaali baloopala bakomewo nono naye awulirizibwe. So waliwo ensala embi ziri nyingi ziri nyingi. So ekiki kireeta mu RDC mu bintu bino si byamataka byokka nebirala abakola ssemateeka batuwa presidential system of governance ne bagamba nti buli muntu anaakeeranga ku makya n'alonda president wayagala. Actually bagiyita spirit of mind, spirit of the law. Bo baali bagamba nti president anaagonjoolanga nsonga z'abantu abo naye ne bazuula nti president tasobola kubeera buli wamu mu kiseera kyekimu. Ne bagamba nti wataabeerenga wajja kubeerayo ki kati president waliwo ensonga ezigenda wuwe era tewaliwo radisi afu abeera mulamuzi bw'aba akikola mu bukyamu. Omugaso gw'aba RDC kufuna ensonga zino either nebazitwala olukiiko lwabwe lwa district security committee oba ne baleeta kye bayita kutabagana. Ono yakyogedde buntu bulamu nakyo kankyogereko mwami Nsibambi ajja kukanya nange. Within the constitution akawaayiro akasooka kagamba kagwe kati judicial power is derived from the people and shall be exercised in the name of the people. The opening clause y'ekitongole kya judiciary shall be for the people exercised in the name of the people. Kitegeeza mulamuzi yenna akola ekitindu ekitali kya buntu nga bw'obadde yogera abatatuukiriza akawaayiro ka ssemateeka. Ngenda kuddira kati akasembayo ku district tulina enkiiko 3. Olukiiko lwa district security committee olw'obulya balimu naye balowooza nti oba oliawo luyinza obutabyogera bulungi ebyo niwabeereyo district coordination committee. Luno alukulira RDC district coordination committee olukulira abeera mulamuzi era yaluyita kumpi membership yemu naye eno boogere mu mateeka. Kati RDC bw'abaye n'ensonga eziri contentious mu district azitwala mu district coordination committee. Kati olukiiko olusembayo lwe lukiiko olutuyita stakeholders committee naye tuluyita district integrity forum. Ate olwo luleeta n'abanaddiini luleeta nabo buli omu yenna. So bw'osanga mu district walimu nze ntera kubulya abantu bw'osanga mu district nti waliwo nti bagobye nga RDC tiyayogedde, omubaka wa parliament tiyayogedde, chairman wa C5 tiyayogedde, DPC tiyayogedde, councillor tiyayogedde, kitegeeza waliwo ekobaana. Tweyanziza abaladisi abaliyondoza ensonga muziwulidde. Osobola okuba oba olina kyoteesa ojja kukoleza ku ssimu ya 0774 33 83 76 0774 33 83 76. Ngenda kuba obubaka bwe musoma maaso nga tunaba kumaliriza program. Kadde katambudde naye njagala banywanyi bano kyalina ebibuuzo njagala twongere okuttanya nga tunaba kusibula. Kaaso Nsibambi mu kwogera kwolaze nga olabika olina obulumi bw'amaanyi nnyo ku ngeri ensonga z'ettaka zino gye zikwatibwamu era nga RDC olabika nga alaba nti bayinza obutabayamba bulungi ne ku nsonga z'ettaka zino. Eno si yessaawa tulowooze ku tteeka eriyinza okulambika ku mirimu gy'aba-RDC. Ekireeta bino bizibu byonna kankibabuulize. Mu ssemateeka baakirowoozako olukiiko lwayita Land Tribunal ssemateeka yakyogerako nti wabeera olukiiko olukwata ku nsonga z'ettaka naye nga tiziyise mu mitendera ya kooti nti n'omuntu yenna siripa yeeyingire ababuulire ensonga ye bagiwulize nga bweri dilibaletire mu bugenderevu. Ekyo kitongole kya Land Tribunal baakitta. Kaaso Nsibambi
mu kuwumbawumba ekintu ky'ettaka nze ndowooza gavumenti eno yakiragajjalira oba n'obuvuyo bw'ettaka ebunyumirwa kubanga senga tebunyumirwa nga mukulu wa mine bwasomye amateeka agaliwo n'obuyinza obuliwo n'ebitongole bisobola okugateeka mu nkola weebiri ne gavumenti terina kyekola. Kino kye twogerako si kyakuzannya buzanyi, abantu bali ku bunkenke obuyitirivu. Obuzibu obusingira ddala obunene sina bw'aba RDC era aba RDC abamu gye babadde bagezezaako okutereeza, naye obuzibu obusinga obunene nti yo gavumenti eremeddwa okujja yo omulamwa omunene. Kati n'olukiiko lwa mukulu lukyamuzi ow'amagye pulezidenti yateekayo n'abuwa obuyinza. Kati bw'olulaba ate obuyinza bwalwo businga ate aba RDC bye yawa directive. Kakati awo waliwo obuzibu, waliwo State House Land Protection Unit, waliwo Protection Unit ku police. Kakati emivyo ne gibeerayo ewaffe gye njogerako ate osanga abantu bataano abo bonna nga beegasse, n'osanga ofiisi ya RDC, eya DPC, eya OC, eya LC1 ne kooti nga bonna bali eri banyigiriza mukulu Nalukola kyabadde ayogerako nti mukwatagane n'ettaka mutegeragane oba akusalirako oba weegula. Kati neegula ntya ku kintu ekyange kubanga basically gwe nakipapula nze nimiddeko emyaka 3 ninako emiyembe gyange kakati gwe onguza kiki? Nze saagala kipapula yagula ekibanja ekibanja gwetugamba alina endagaano ne bwaba teyagula yasika. Kakati gwoze ne tayito yo olupapula kakati kakati onguza ki? Kubanga nze n'emiyembe gyange ninako emwanyi zange sina kyenjagala gula. Ekipapula ekyo kati my mother ku myaka 75 wabeera n'ekipapula ekigaa nti Nakiranda Hajjati Jaliya gwe nannyini oba omubuzezaaki gwe kisigaze ettaka lyo mu bunene bwalyo bwe mba njagala nzije. Kati bw'ŋŋamba okunsalirako n'oŋŋamba kakati wano nsazeewo bwe nti nkulekedde wano lwaki omuntu bulamu era bw'okyogera wano ngu abantu oyogedde bubi nnyo gyayogedde bwati. Ffenna tukimanyi nze nina ebyapa nange nali nkulira ettaka mu Kampala emyaka 10 ni nange nina ebyapa ewaffe nali nsibye nga nsimba Kalitunsi. Kati ngenda okudda ngamaliza omusajja najja n'agamba nti waliwo abantu betatule ku poliisi nti bakoze eki badde eri mu Kalitunsi eka zaalinga 7 baliisizaamu ente. Bwe nakoma waawaka mukyala wange yali abigize naga nti wanguza wa dokita bakimanyeewo ekitundu ate mulimu abantu wadde banyweseza ente n'abanaku wadde balundira kuba toyinza kulundira ntewaka netujjako sengenge netukireka kubanga nalabira ddala okujooga n'okunyigiriza abantu obulamu bwabwe bonna badde banyweseza nga tonaba kuzaalibwa. Gwe omuntu omaze okwambala empale n'ettaayi ofuuse looya oguze kubanga olina ssente ogobye ekyalo kiramba. Kakati obaga nti mwegule kiki gwe obadde okole ebyo bwe bataaby addressing waliwo problem. Kakati ekirala nze ekisembayo kyendaba finally nakyogera paka ku level ya bulijjo nze siina bwesigwa mu makooti ku bintu bya ttaka lwa bintu bibiri. Amakooti mukulu Nalukola akyogedde bulungi yate ayogedde nga looya oli bwaga nti babawaabidde nga baga nteekayo okwewoza kuki kuba ne bwoba nusu emu weewoza kuki ekintu kyo kubanga ettaka lino bano si babbi bano ab'ebibanja bali baga nti abazze ne beesembereza gwe beesembereza ettaka gwe Katonda gwe alikola. Kati omuntu oba avudde Rwanda oba avuddewa alina okubeera somewhere. Kati abantu bonna abagobaganya nembaga nti omutulena kyapa banogera weegule baddewa. So it's going to bring a very big crisis. Abantu bagenda kwetema ekyo bataacha addressing ekintu kitaka kigenda kuleeta obuzibu. Ekyokubiri bino bya development bino busente bumugaba ye parish development tebugenda kukola nga abantu bali ku bunkenke. Kati oli amala okukola ekintu bamuga nti enkyava wano. So kakati eyo position enokutunula government etekewo sente mu budget esasule abo abantu abalowooza batino obwannannyini w'ettaka ekitali kituufu.
tumanye nti abo kati bavuddewo kati abantu abasigaddewo batereze bakwata abantu ababulijjo ku nsalosalo twabeeranga mu byalo twalina kati ewaffe nze gyenzaalibwa nga nze lawyer nga ndi MP abasajja bagobye ebyalo newadde ku Friday eri ebyalo 3 ne bagoba ne we baziika jjajja wange kubanga yete tiwali nataka kati ne basalayo n'offe abalina amataka abansi bambi abalinawo abaguza amataka kati ffe ne batusala ebyalo 3 ninagezere ngati omuntu asobola okujja alumba ensi bambi akayanira ne ku Museveni atamukwatako kati ate jjajjawe bamuziika naye nga tafuddeeyo ate agamba nti bagenda kwesalamu tewali n'omu amumanyi tewali n'omu yali amulabyeko ku kyalo naye ebyapa byonna babikoze eki so Mr. Nalukoola amateeka kati mu mutuyambe abalisha either mukole amendment naffe ba Honorable Kabanda bali ku infrastructure ne mu budget committee tugole ekintu kya land fund ensene eterere olw'obwenkanya n'okuwonya omusaayi n'okukulaakulana temujja kukulaakulana ono gyayogere Rukiga abantu balina security of tenure obutaka butono naye ng'omuntu yeebaka tuyenza nnyo Kanso Nsibambi ne bw'okyogera finally bw'okyogera nga bali baga nti omulaba Nsibambi oyo ate yabadde agamba eby'ettaka tabivumirira nze ettaka lye nnina lye mbabuulira lye nnina dingi naye nagenda okulaba terina mulamwa kubanga bw'ofa fe abasiraamu bakuziika muki musanda 3 mu kantu weekati kakati ebitaka bino bye mukayanira ebyo nti alina mayiro alina biki ebyo byakuba actually ogwo muliro kubanga abantu bemutigomya you have to answer tewali neweya bayinza kuleka abantu abasatu ne bagobaganya ono ne bagobaganya oli aba RDC ku luno nze by the office ya RDC sijagalangako kubanga bagitekawo okubonyabonya ba opposition naye ku kino ekyettaka ndi nabo Kanso Nalukoola tulaba ne minisita ombezi w'eby'ettaka Honorable Sam Mayanja ng'atambula naawe ebiragiro ate ebyo byakiralo badde nsaba otuyambeko ebyo byakiralo by'ebiragiro bibiri